ekimu ku biriwo anaibugu mulinzi tawano naye ate nga ne esiwedi naye maama nsokere ku bifaananyi bya Mulambo gundi nabyogeddeko ekiro bano abasajja balabika balina bye bayisaawo Mulambo taliyo banaye tebabalimba waliwo ne bannaffe ab'enkyukakyuka bennalabye nga nabo bataddeyo babitambuza mu tebabalimba Mulambo taliyo Mulambo mwakoma okumulabako mu biseera by'akalulu ng'atambula nga yenna akaddiye nga yenna ali bw'ati ng'olubina luli eno wansi lulengejja ng'olubina luno nga lwonna lwayika lulinga olusakiro lwa kalooli Kalatembu yakomyewo nga muvubuka ebyo bikkirize ebya 2015 bye babaleetera kati bakukusaaki baatugamba nga 23 agenda kujja ayogere mulinde nga 23 mwenna amaaso mugateeke kale eyo nga nvuddeyo kubanga abantu baffe bambi kino kijja kibatwala eno kino kijja kibatwala eno kino kibatwala eno kino kibatwala eno naye si bituufu nalabyeko ticha wange ticha Lumbuye woyita si wangu singa mbadde nsobola okufunira passport nga luli nali kufunidde passport singa mbadde nsobola okukujja waawo nandikujjeewo naye passport ne visa sirina naye kyenina kyenkuwa mu linnya lya Yesu togenda kufa ticha Lumbuye tokkiriza tewali agenda tokkiriza waddanga kuteekako magalo ge bw'ona okyogera mu bigambo kijja kuwaguza kikutuukeko togenda kufa ticha Lumbuye tugenda kujja tukunone ku kisaawe entebe ng'oyingira Uganda sobola olunaku wali olulowoozezaako nze nja kubanga nasookayo dda nze nkunga abantu nze nja okuba Segirinya ku olwo nga Segirinya bwe yanona Kenzo nze nja kukunga bagenda okukunona ticha Lumbuye abadde kinaawe tukube simu ng'ofudde togenda kufa waddanga nga kwata kati amagalo wamba feza ne zaabu sirina passport ne visa sirina naye kyenina kyenkuwa togenda kufa nga tonnabakaddiwa sha wano nja kuba nze Segirinya Segirinya yanona Kenzo neba ne ticha Lumbuye simanyi oba walowoozaako ku olwo olunaku oyagala kulutulekera wama ticha Lumbuye tolina gy'olaga togenda kufa Katonda omulungi ow'ekisa ajja kukuuma Mukama yatuma Eriya ng'amaze okuggala eggulu namutwala mu kagga n'amutwala mu kasaka n'abeerawo n'alya n'anywa akagga bwe kaakalira Mukama yamulagaawo okugenda ticha Lumbuye bw'onooba wakumalako olutabaalo ng'oli ttaki ojja kumalako olutabaalo ng'oli ttaki bwe wanaabanga obukuumi bw'ettake buweddewo omukono gwa Katonda gujja kukutwala awalala Mukama ajja kuprotectinga ogenda kumalako olutabaalo togala gakkiriza bwotyo kituufu bakunoonya nno ebyo byo byebyadala naye toliiwo lwakuba wababula toliiwo lwakuba wabalema oliwo okuba Katonda akutaddewo mu biro ebifaanana bwe biti waliyo ekirala kye bapanga ekipya ebyo byonna bye baabitadde ku ansadi ya palamenti batunoonya naye waddanga tayinza tuteekako olugalo lwe yadde omukono gwa Mukama gujja kukujjawo gukulagirira awalala Katonda w'abaana akyasobola okukuumira mu ttake olutabaalo lujja kuggwerawo lujja kuggwa ng'oli mu ttake ate ng'oli mulamu sya olama wamma visa ne passport sirina
naye kye nnina kyenkuwa mulya Yesu tebajja kukomako yadde ne luli wabasimatuka si lwakuba nti wali w'amaanyi naye lwakuba oli mu biro byo Mukama akutaddewo mu biro ebifaana bwe biti ddamu amaanyi oguma omwoyo tica wange wamma ndi eno ndi mu kutegeka kukunona ku kisaawa ate gugolaama sye abayigiriza baali mu lyato omuyaga ne gulyoka gufuuwa eryato empewo neefuuwa eryato ne lizunga ne bakaaba ne bagamba bane tufudde tuweddewo ate Yesu yeebase naye ate wuno naye bannange bonna tebaafa tekuli n'omu yafa omuyaga ne guteeka Pawulo yali asomoka ennyanja n'agamba abaali bamusomesa ate nga musibe nga naawe bw'oli omusibe mu ttake ate bali awo ewammwe mu ttake awo bayibuli esinga mu bitundu awo ttake awo ttake awo wali bayibuli awo n'abagamba nga ndaba okufiirizibwa kw'ebintu n'abagamba ennyanja egenda tukola ekintu naye ffenna tekuli agenda kufa naye ebintu byo tugenda kubawo okufiirizibwa kw'ebintu omuyaga gwabasanga mu nnyanja gwabakuba ne basitula ebintu ne babisuulayo ne bakuba eryato lyonna ne limementuka amayingo gaali bago lyonna ne limementuka ne bawuga ne beekwata ku bintuntu awo ku bibaawo baawo ku biki ku bidomola abantu bonna ne batuuka nga Pawulo bwe yagamba tewali n'omwe yafa ku basibe ne ku basirikale ne ku basaabaze bonna tekuli yafa nga Pawulo bwe yakyogera nga basimbula waliwo okufiirizibwa kw'ebintu ko kujja kubaawo nabagamba embwa lwe yaluma fulaaga ya Uganda n'egirumako akatundu ne mbagamba akatundu ako mukalabaako tebigenda kuba byangu naye ekitundu ekinene ffe tukitutte tukyalumbye waliwo okufiirizibwa kw'ebintu kugenda kubaawo naye ffenna tujja kutuuka twalibadde twazadde dde abaana kati singa nyina abaana 10 aga waliwo okufiirizibwa kw'ebintu abaana be twandizadde tusobola obutabazaala ebintu bye twalibadde nabyo tusobola obutabeera nabyo waliwo ebijja okufa naye tujja kutuuka gwe wenna ali eyo kyekyawandiikibwa kisomeremu kisabiremu bikola bya batume mmeka 27 bikola bya batume mmeka tujja kutuuka ebinaafa bijja kufa ebinaagwayo bijja kugwayo naye obulamu tujja kutuuka tujja kutuuka beera w'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge muwulire nagezezako okunoonya geto speaker nambula sasobodde kulaba King Saha sisobodde mufuna kuba nanoonyeza ekiro geto speaker nambula ate nange bwe ntuuse nenneebaka ngenzo zokka nga nnyina byendika ebirala tuuse okujja wano nga sibafunye naye muwulire kino nabagamba omulundi nabagamba emabegakawo ne mbagamba Saha ategese ekivulu ekkololo kyekivulu kyekisembayo kiddamu ekivulu kya Saha ekisembayo kyekkololo Kitumwa Lusoke Mwesigwa Kuteesa oli wa ghetto structure Damulira Museveni Muhoozi group eyo mu security meeting bibino bye bateesa kanchiteke kuliko dikubabula mu bw'abantu nabadde njagala kusooka kukigamba Saha munda then
tuyogereko ndabe sahana temwewunyanga ekivulo ekyo kiriko emirambo mu Kampala n'ebweru wa Kampala. Temwewunya abantu abagenda okuripootinga ebisago n'emirambo ku kkubo. Ghetto structure bagitadde okukola effujjo kuggala amakubo agamu beekooloobya abantu nga babagamba mugende eri kubanga babadde balina amakubo ge bali mu kuziba kati abantu nga babasindika gye batadde abaana ba ghetto structure. Nga buli wootuuka bakugamba ayite eri abantu beekooloobye. Ab'emmotoka bagenda kuzaasa, abakyala bagenda basikako obusawo, peeva mukube peeva, ate ne Kololo wennyini mu kisaawe namwe bagenda kuyingiza gganga. Tokka wansi mu bantu n'abasirikale n'ababodegaadi bo tubakkiriza okukka awali akavuyo babeere ku ggwe wekka. Then police kansirike nkitadde ku likodi omulambo gwonna ogugwa poliisi tejja neekola statement yonna. Omulambo gwonna ogugwa mu kkubo oba ekkololo tebakulimba kitumwa Lusoke tokola statement neegi kubanga mmwe mubirimu ab'ebyokwerinda. Kubanga n'ekitumwa Lusoke mu meeting mwali era ateesa era abaddemu ate era nga bakyabiteesa. Bagenda kuggala amakubo beekooloobya abantu nga babatwala mu ataaka zaabo. Ogenda wuwulira ekigenda okubeera mu Kampala ku lunaku olwo. Enkeera ojja wuwulira emiranga gy'abantu, ojja wuwulira abanaabeera mu malwaliro. Kati King Saha either bamukube munda taliddayo kuyimba mu ggwanga Uganda kivulu kyonna. Ebirala kambirike. Pambadde nina ebintu bingi nnyo naye obudde bugenze. Omugenzi Lweshanda agambye mbu ye talabanga kirungi kya Kyagulanyi kyonna, tamanyi kiri ku Kyagulanyi, taliiko kalungi konna kiki yali akoze. Lwakuba ne Kkungu Munyampi senga Kkungu abaddemu amagezi. Lwesande gwe omugenzi Lwesande wulira kankuyambeko mangu nku temeremu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yajja omwana gw'endiga mu njala z'empologoma era yajja n'omwana gw'endiga mu njala z'eddubu. Okitegedde? Ekkubo lye mwali mutukwasizza omwali okutukutula n'okututemaatema yakwata eggwanga n'aligatta n'alikomyawo n'akyusa mindset z'Abannayuganda kati tulaba bulala. Obadde oyagala tukuyambe ki? Obadde oyagala tukuyambe ki? Mwali mwatutaagula nga mwatutemaatema mwatuteeka mu butamanya. Obadde oyagala tukuyambe ki? Olaba mmwe abakuŋŋaanya emisolo emyaka 40 temulina kye mukoze kubanga gwe obwongo oyagala kututwala mu makubo, oyagala kututwala mu masomero na mu malwaliro, eyo gy'oyagala otutwala. Mmwe abakoze mmwe ababadde mu gavumenti emyaka 40 nga mukuŋŋaanya emisolo mwasangawo amabibiro g'amasannyalaze. Uganda tetulina masannyalaze. Tubawadde ne ssente muzimbe amabibiro. Tetulina masannyalaze, tetulina mazzi, tetulina masomero, tetulina byonna mwe mu buvunaanyizibwa. Oyagala biteeka ku Kyagulanyi akuŋŋaanya emisolo. Mindset kye yasookerako n'addamu n'atugatta. Mwali mwatukutula, mwasala abantu nga mutugamba mbu abanyanya bebe engulu nga mu Abanyarwanda mmwe mwasala abantu abanyanyazi. Kyagulanyi Ssentamu n'addamu n'atugatta kati ab'engulu baganda baffe. Obadde oyagala tukuyamba kiggwe muzeeyi mpunyaayo.
gwe muzeeyi Kadduwa ne Mampunyayo njagala ombuulire muzeeyi Mpunyayo obadde yagala tukuyambe ki ekirala olwaleero lwakubiri kansooka ensirike nja kukulumba enkya Wangadya ndabye bamuleese endali azireetedde mu ngalo banne omwana muwada nku nnyingi bannaayo omwana muwada leero Wangadya amaaso agaleetedde mu ngalo agateereddemu ku gundi agateereddemu ku paalamenti oddangamu kale byebyo nga bwembiraba bw'obiraba sayidi eyo bali mu kutya okutagambika. Muzeeyi Lwashande avuddeyo naye n'agamba nti yeewuunya abawagira ekibiina kya National Unity Platform era agamba nti yeewuunya abatawagira NRM ye mu ndaba ye ey'ebintu nti emyaka 47 ebirungi byakoledde Uganda singa buli munnayuganda amukubira ne mu ngalo era singa buli munnayuganda amwagala. Wabula agamba nti kyokka yo National Unity Platform emyaka 6 gyebaddewo terina kalungi keeyina, terina nsonga lwaki bandigiwagidde bannayuganda. Naye ate nga bwe tugendako mu bibalo ekyamazima National Unity Platform erina obuwagizi obusinga obwa NRM. Kati abantu abangi abawagira National Unity Platform tetusobola kulowooza nti tebeetegeerera, tetusobola kulowooza nti baabuukira bubuukizi nga tebalina nsonga lwaki bajja okwegatta ku NUP. Si lwakuba nti baasangibwa mu bbanga nga tebalinayo bawagira, kubanga NUP ya myaka 6, NRA ya myaka 45, waliwo ebibiina by'ebyobufuzi ebirala ebyasangibwawo. Naye ne NRA y'emyaka 45 yalinako obuwagizi era nga wano mu Uganda tewali agisinga kwagalwa. Ne wajjawo ebibiina by'opposition bannayuganda ne babyagala. Wabula bagenda okutandika National Unity Platform y'emyaka 6, kitegeeza nti abagiwagira olwaleero abangi bwe batyo buli omu alina gye yava. Bagenda okujja okwegatta ku ono balina ensonga ze balengedde. Tebaabuukira bubuukizi nti kubanga we tumumanyi abadde muyimbi, wabula baabuukira olw'okuba nti bawulidde ebigambo bye nga ddala bisobola okubatuusa we beetaaga okutuuka. Bali be bali bawagira balowooza nti osanga bali batuusa, naye osanga oba oliawo waliwo ensonga zaabwe ezaabalemesa ne bataggusa kintu kyabwe. Naye nga buli kintu wekiba n'akaseera kaakyo, tomanya National Unity Platform esobola obbatuusa oba esobola okulima olubimbi lwayo ne lukomya we lukomezza, ate omulala n'ajja n'atuusa bannayuganda we beetaaga. Wabula balimu NRM bo bakukaka nti oteekwa kuwagira bo. Si ku birungi bye bakoze, totunuulira bibi bye bakoze, wabula be baliwo ate be bakyaliwo bo bwe bagamba